Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Chiwazo mu studios Ggwanga ng'olina okubabeezaawo. Aisha ono yali mukuŋŋaanya ewaffe by the way ng'akuŋŋaanya nnyo abaana b'abalwanyi manyi bangi nnyo n'abatwala ku state scholarship basome era bangi nnyo mbasanze omu ku muwala twali questioninga director omu kati bagambye bagenda mugoba kambeere director adde akulira nnira mbona ye omuntu obusobozi obumpimpi bwe buti kubanga bwe interactinga naye olabira ddala ekizibu ekitongole ky'amaanyi yajja naga nti oyo taata we ayina omulimu ogw'enkizo gwe yakola Gasimbagane ne bannamawulire Aisha kibazo nga Aisha ayingirawo Ggwanga kyembadde nkugamba abaana abo oba bali 10 oba bali 100 bwe bayingira mu stage egamba naye bakitaffe baafa batya. There you have a problem because ono is addressing welfare yawe material welfare, is not addressing their soul. Aisha ekisooka awuliriza bajja kunsonyiwa bwenzira mu byemwogedde wano abamu kubanga bimusobodde biwulira kitalenye kya Kasirye Ggwanga pitono Kasirye abadde mukwano gwo ng'omuntu ndowooza no memory gye tusembayo okuba nayo ffe wano aba programu eno lwe lunaku lwe yajja n'atugwamu n'atuga nitwogera bye tutategeera yali atambula bibye agenda nawuliriza nga twogera ku by'obulimi naga ndi mwogera mu bitegeera kuba kuliko omulimi komyera mu kkubo n'enkyuka ne ng'akanzije naye too quick ones nja kuba mufunda nnyo ku nsonga eno olw'okuba nsanze mwajogeddeko ddate simanyi bye mwogedde. President Museveni ku bintu bibiri either ali very unforgiving oba ate ekyo kirala tewali success asobola kubawo nga tagiina mu mukono gwe naawe okufuuka kyoli okukkiriza ekintu nti kirina enkizo ky'amaanyi alina okuba nga akirinamu omukono. Kyova olaba bano mpulira ababaka ba parliament bakaya nabo opposition nti baleeta ebirowoozo byabwe birungi nnyo nnyo mu budgeti musajja n'agenda abitwala n'abiteeka ku muganda we nti yabimubuulira ng'ate ebirowoozo byabwe babyogera ne mu parliament bano bakola ne minority report baludde nga babyogera naye bajaga nti muganda nina gye nabadde n'enkooti nga Mwanga ne nga nti bino Mwanga yabikolako ne minority report abantu kata banjabyemu enjala kubanga omu ku baabaddeyo mwogezi wa operation Wall Street munedda bino general kunza lika naawe oli munywanyi wange tutuula naye yabiwandika nobiwandika biriko n'ekiwandiiko kiramba bagenda kuddamu kumpita ku kaawe eyo operation secretion yakizudde nti mulimu trillioni 5 mu budget eziri wasted naye nga bamuwanga bano bamaze ebbanga nga bafuwa empewo nga baga nti singa sikwonoone sente zino wezitego wakyamu naga zino nazo ne bazimenya kakandi ono mutwala ogwe Kabushenga kubanga ati Kabushenga mu birala karipota ako ogumutwalire saba ono ye mukuŋŋaanya ogutwalira Kabushenga nedasi n'omugabo kubanga lwaki Kabushenga ripota eyo yali emitwalo 2 gumugugu New vision of all papers yakwata bulungi nnyo a report eyo n'egikuba sebo omukuŋŋaanya ngabe twakijoge Kabushenga tamanya gye biyitira musajja yesente ze zikemirire nziwadde Kabushenga muwadde mutwalo sebo gutuuse gumutwalira nonga tusimye nnyo kubanga n'aba president nga ayimiridde amasajja ninga nti naye yalaba akatambi kange ku parliament ngaga wasteful gundi entertainment ninga wakitagambira ddala nti ng'abavubuka bali ku parliament be bayogera ne operation wero mugende mugambe wena mukekera mukwano gwa Rwomushana mugambe nti babanga kugambye abaddanyo yewona yeyo bagwanya kachayi gendo gamba abavubuka abo mbwaliwo ekigamba kitapajale
plagiarism si nnungi naye mu decency obye ebiwandiiko bya banno bano babiwandika no acknowledge mululusi w'amawulire tugiyita attribution. Let's conclude it like this. Mataka tutwale mu CID. Oba toyagadde ogamba mwanga kivumi noli mwena mugende mu CID tunonya ani yakopa. Aisha maliriza. Sebo John Kakanda olina okuza commission kubanga Aisha maliriza ensonga budde. Naye ensonga gye mbadde ngezaako okugamba naka akatono ennyo Prime 7 nga tasobola contributinga ku bavubuka bano tube baleeta ensonga. Role ya Kasirye Ggwanga gyazanye mu nsi eno kuva lwe yayingira amagye naki kyabadde ne training zayiseemu. Kasirye Ggwanga by the way was one of the chief commanders, key commanders ezogerwako mu nsiko. N'okubanga yakola ekintu ekisingako obukulu n'agamba kansoke nveeko magye ngende mu bantu mbalaga example kubanga ekyajja Kasirye Ggwanga ekyamuleeta mu buweereza bw'abantu. He wanted to lead by example. Tikambalage ebintu bikola bitya naga kazi jembalage nagambalazeeko tamu emusobola okukola ate ina be yakola around that time yenga ki. Aisha, let me disappoint you. Omanyi emyaka mingi emabega nga ndi muyizi wa literature nagenda okuinterviewing omwami bamuyita Dr. Kizza Mukasa e Makerere. Dr. Kizza Mukasa nanga nti ekizibu kye tuyina nti omuntu bwakubuuza motive ne motivation abali ebweru abasinga balowooza oyina motivation eri philosophical eri thought through eri noble mpitirivu obulungi era bwagikubuuza abeera akutte ne peni. Nanyumiza nti bwe ya interviewing Mike Bazebulala Nsimbi ambuuza nti ova ku kyokuwandiika ebitontome bino ng'amaze n'okuwandiika eri literature kati ayagala affirmation from the author. Professor Nsimbi yayisika ebibegabega n'abiteeka waggulu naga nze newandiikira bitontome byange titolinayo birowoozo n'ozimba bino naga nti ndabiraawo nempandiika ne binyumira ne bigenda. Kasirye Ggwanga gw'oyogerako oyo ali nobo si Kasirye Ggwanga gwe nasinkana. Kasirye Ggwanga yaŋŋamba yava eno naga nti obusajja buno bulya nnyo ssente kaŋŋende enzirieko emubende era naŋŋa nti yasimbula okugenda emubende nga balina miliyoni 4 ku akawunti. Naga nti mbonyeebonye nti nze mbadde nvuga tractor okuva emukono okutuuka e Kampala yali ya customizing a tractor. Yali amaze okukitegerako ntera kunywera eri kofi. Yali mukwano gwange yali amaze okcustomizing a tractor yali ey'okulima ng'agivuga nga transport vehicle. Naga nti kagende ezajja ziryako era bwe yaviira emubende and these are his words ng'ebyo ebina abitadde mu luguudo naye aliddeko. Naga nti natuukayo okuvaayo mungu obusajja butandise okundeetako oluzunguzungu bumbuuza mbugamba sente zirina genda wano buŋŋamba mbusibanye empapula biki ne mbagamba kambalekera ebyammwe ebyekisirusiru n'atambula n'agenda. Kakati eno noble view and perspective ya the man yagenda okuyigiriza ab'emubende si Eggwanga gwe nasinkana. Kibazo omuntu akwata lubiri akwatirale atutije erirye n'aliwayo NRA Masaka ali ku level ya Sale abula atye mmoloka gy'avuga avuga tractor alowooza okugenda kuba district. You see, there is a story which is not told. Anti ebyo nabyo biyina time yabyo nina n'emboozi endala because Kasirye yaŋŋamba alina mikwano gye wano abamu ba genero abamu bali mu byabufuzi abamu bakulembera cultural institutions obutaboogera amannya nti abo bafuuka mikwano gyange lwakuba nti bwe tukwata kisigala kyaffe ekinene ne tutuula mu kibira babadde bajja ne tunywa ffenna ti n'ebirala nti oyo talina bino ono talina magezi gano ono talina gano naye ku kisigala ekinene tusisinkana oba okimanyi. Kasirye yalina character ey'omuntu asobola okubalaata oluusi n'asanga n'ayogera ensonga ezimu nga zibalaatiramu oyinza okwesanga nga moment gye wamusangamu eyokwogera ku ssente zammwe ze mwagenda okulya nga yali lubalaato oba oliawo naye kale ekifaananyi kyeyasooka okusiiga nga ze okunoonya akalulu yayagala okulaga omukulembeze yandikoze ate eri abantu bye era mu kiseera kye yagezaako ebyasobola okukyuka byakola ki byabeerawo. Naye kyandeeseza ensonga eri omurelatinga ne President Museveni nze nemulugunyiza mu lujjudde lwa lwatu
nembiteeka ne ku kibanja kyange nga President Museveni akoze speech ku lunaku lw'abazira mumuzira afudde n'agimalako nga tayogedde ku kigambo n'ekimu ekikwatagana ku buzira bw'omusajja obwo n'agimala tuyimuke moment of silence 1 minute namala n'atambula n'ava ku muzindalo full stop naye nako Peter nga tonadduka ngulaba kino kitegeeza remember President Museveni bw'otunulira ebyafaayo ebyo byonna n'engeri gy'atunamu abafedem abantu b'omu Buganda abatandika olutalo fedem yes I'm talking about fedem abatandika olutalo olubereberye twalina ebizibu byaffe nga tutandise front eyaffe nga twagala kwerwanako okwejjako obukulembeze obwaliwo era abafedem bwe baali beegatta ku NRA bagenda basinga tebagenda sekinomu abadduka sekinomu batuula Kasirye Ggwanga y'omu ku batuuza abantu be n'abatuuza nga ndi mulaba mutya okusinziira ku mbeera ku lw'obulungi omulimu gwe bali bakwaji batambuza ne President Museveni tebakkiriza mu mutima gwabwe even n'akasiimo ke bafuna it took a very long time abalwanyi ba fedem okusobola okubeera nga bali recognizing nga bagende kasiimo tiimu yali efuna akasiimo bali bantu ba NRA abafedem nga tebabalaba nti balinawo kye baakola story ya President Museveni it must start with him and end with him anything kyolowooza kyokoze nga kiri outside his fraternity takulabawo Okay. But why don't you tell your story also? Because oyina radio, oyina platforms nyingi, lwaki na mutemwa story yamu. Gasimbagane never Namawulire radio that was making a national address on a hero's day when a hero had fallen. Gwenjogerako. Remember bigambe byeyogerwa nga Mayombo afudde. Bobojuke Mayombo, the man of his age. Ali had. Asha mwana wa mulwanyi. Ekyo ade takyogera. Kitaawe y'omu ku baakolagana ne Kasirye Ggwanga omugenzi. Ne bagenda mu ebyo. Naye ono manyi omusajja yafa kigamuyita Kibwebwe w'enganda eyo. Yalwana naye yali mulwanyi. Yakyalira President Museveni. Ngaba terms of exchange nzibu nnyo. Kibwebwe nagende wenga kadiye. Nanga kati goze wano oli wa bibiina. Nifo tumanyi kike tuli mu NRM. Ne Gavumenti ya feno nanganti ngenda kulaga nti nze ne Museveni twambala saati yemu nagenda mutana gira ekisati ojuke saati ya Museveni yambaledde nga avudde China ebyeru nangamba nti nze president yajijja ku mubiri gwe najimpa ngo musajja omukwano gwe takati yakuwa saati gali eyo ngande mwanga jajjange bwagira ati baba takunyumiriza mbozi ye Mogadishu mu second world war agira ati ngaachuka ngaga nti twalabagana n'olwekyo empala akuwankadde Simbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Samuel Gawale Gabi waswa Kasirye Ggwanga wumula mirembe manyi yangamba nti enjawulo ye ne waswa bali kalege nti ye yasomera Fort Leavenworth n'alaba dola n'agiraba bwefaanana nti waswa bali kalege yali nkoko ya ku kyalo nkozesa bigambo bya Kasirye kandi waswa bali kalege yali nkoko ya ku kyalo tibwe batusindika okukuuma banka sigenda kwogera banka ki omulundi ogwo nze njogera bwe babasindika okukuuma banka ye yanoonya wali sente bwe batuuka ne bali kalege yali amanyi zino okuli omutwe gwa bote nti era yakuŋŋaanya nyingi emboozi abusi mwogerere Kisule Magala Katende ne Siraje Rubwama bonna twali nabo yaye nangamba nti bwe yatunulira naga nti zine ziliko omutwe gwa bote nakuŋŋaanya ezili green sente teyaziyita na dola yaga nti nze nanoonya bu Benjamin era yazikuŋŋaanya ne ziwera olwo yali andeetedde muwala we bamuyita Diana Naabasirye Kasirye ng'amuleese bamuwe ekifo e Kabojja ku secondary naga nti
teriyo sente eziyinza kundema kusasula. Nze wali omunyago nafuna bu Benjamin ti oli bali kalege ti yatwala zino eziriko omutwe gwa bote. Oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire. Pitanga katana bakoyongerayo Mwanga apozinze ekibuuzo nga kola submission. Nakani abasajja bano we bafa we bagenda gye bali ba celebrating anti bali happy nti twakola twalwana Mukama yebale nsi tugirese bulungi oba. Ekyo kibuuzo kyetaaga okubuuza. Nedda. Ebigambo nze kanzire mu byenjagala okuddamu. Ebigambo yakibuuza. Ebigambo bya Kasirye Ggwanga bye yayogera nga ronda afudde bikunyonyola cha ekimuli ku mutima. Kubanga wakati nga ali very emotional nga akaaba amaziga agali bakuse nekyo kise kingeko obukuli agamba with the army we are not going to accept. That's what I was saying kibazo. Media ya lero mwabali amajige nkoko enzungu mugenze nnyo mu statements za Kasirye Ggwanga ezina drama. Ne muleka statements za Kasirye Ggwanga za raisins is liberating and revolutionary. John Ggwanga namulese omanyi yagenze ate mu revolution y'abasajja aba communist abasoma revolution ya Stalin ne banne comrade number 1 ye ayina direction ya revolution yeka buli yasitula omutwe n'abuuza ebibuuzo nga tebifaanagana n'abya comrade number 1 baga nti the swing of the pendulum bwe yagendanga bweti yagendanga okudda nga avuddeko ku pendulum agudde. Abatali basomi ba revolution abatayagala bitabo binene waakiri genda osome Darkness at Noon ekya Arthur Koestler olabe bwe bagwa ku revolution. Buli lwentunulira revolution y'abannansiko nina beendaba aba uniform ezitukula engololo obulungi. Mu revolution erimu alimu abantu abayina philosophical mind ababuuza ebibuuzo eriyo Ivanov bwe yajja okubuuza ebibuuzo pendulum bwe yadda n'agwa ne kubuukirako abavubuka nga Gretkin nga bamanya amateeka bamanyi okugagoberera uniform ebeera crisp ba respecting a number 1 era ne basigala nga revolution bagenda nayo. The revolution was fused into the person of number 1 and the ideas of number 1 were the ideas of the revolution. Grand strategy atenga Bukenya ya chimpo atuwe bitabo mwenda bideze hedgehogs ne foxes jagala kumwebaza kubanga such things really very well spent jagala kola ebyobufuzi byonna nga ina jayaga ogenda mu maaso. Grand strategy is a good one. Kan kujukize ko musajja omu yawandiika paper sijja kumwogera yejuwandiika ate yajuwandiika many years ago naye yagamba ki yagamba nti mu struggle of course oleeta abantu bonna n'endowooza zaabwe n'enzikiriza zaabwe abali feudal abali ki naye ensuring nti leadership obukulembeze busigala mu the few focused revolutionaries. Core team. Akazu. Abo bonna bayinza okujja yes. Naye tubakiriza kwata bukulembeze at the center. Kakati onakwebuuza nti gwe mu revolution oli ku level ki? Biwandulu. Oli mu biwandulu kuba atirale kubanga ozimanyi oba to provide weekend president minister of finance mukulu Atya yayanjulidde parliament budget wamu n'ekyo webukeeredde olwaleero nga General Yoweri Kaguta Museveni abali ku KCCA abawerekereza but fundamentally nga tanatuuka kubawerekereza yakola statement nze mu mbeera ya colonel eyankanga ennyo nga zo okwogera ku by'Amatya nti abange nti figures za coronavirus zino zetuyina
mu lukaaga n'omusobyo mulimu empewo. Empewo eyo emu yayingirirawo ku Kasirye nti mu ntalo zakoze nekanga mukwano gwange Betty Namboze mu ntalo zaabwe ku Kasirye. Mukwano gwange Betty Namboze nawandikawo ekiwandiiko naga nti abaali bajja kuteekamu n'abalala kati nensigala nga mutima gwange mbuuza nti okay, eno empewo yayingira ku Kasirye, empewo endala yayingirira wa eri buludda wa? How much of this figure is how much of this figure is actually mpewo? How kati ebyo byonna because the budget I think largely with the benefit of Muwanga kutuula mu studio eno simanyi yo kipya kye tugenda kwogera ku budget because we've beaten it dry nga abazungu bwe bagamba. Kasaija yagenze okupresentinga ndooza nga tujogedde tugikamudde ebye tugikamudde okujjako of course statement ya omukulu ey'abatabani be muganda we ne banywanyi be namunkekeera abafunye ekitundutundu. Mukulu Keith Muhakanizi omukugu byataalaba naye mukiula nkuba ne banyezaki ne bannaabwe ne batuula ne babiraba. Mukulu kibazo ensonga bbiri mu bufunze. Oba oli awo kyobuusiza amaaso kiri nti omukulu bwe yazze okupresentinga budget ate secretary to the treasury Keith noza a day before yabadde awandiikidde all accounting officers nga bagamba mujje nga bawadde ne timetable mujje tutuule tutemeeteme to reviewing essentially to overhaul the whole thing. Kati ng'ekitegeeza nti omukulu byazze okupresentinga tuvuze formality nti tulina okikola naye tejja kuba ki si yeeyo. N'olwekyo ne Mukama Katonda n'ayagala asevinga eggwanga budget agiriimirize n'aleeta enkire ky'enkuba. Nekinyumira Charles Rwomushana oluzungu luli lwonna lwe babadde boogera mu budget nga Charles lumukaluubirira naye kino ky'enkuba kasita laddu yagira bweti negira bweti ko Charles Rwomushana ati Major General Lake Victoria. Naye mukulu kibazo ku mukolo gwe gumu omukulu yayogedde ebyeyogedde abantu baffe booli abo bayogeddeko n'abamu ku bantu bewogerako mu Makerere naga nti ebintu ebyo tetujja kubyogera kubanga engoma enkulu ekoze eki emaze okuvuga between you and us mukitegeere nti waliwo olutalo kwani alina okukola test kati ekyebuuzibwa nti olutalo olwo test ezo erimu ssente of course. N'olwekyo wayinza okuba nga waliwo gurupu egamba nti nze gwe toteekwa kuyingirawo nze omudiri gulina kujja wano naye ekikulu ki kino ekirala va ku ekyo kakyokka ekiyogaba nti mulimu ki kati omusajja n'agamba president n'avaayo n'agamba mu state of the national address n'agamba tulina ebitanda 200 ebiri dedicated ku COVID mu malwaliro ga Uganda. Okay? Naye kisobola kubiscaling up ku mitwalo 40,000 naye ng'okyalina abalwadde nga mulimu empewo mu lukaaga less than 600. Naye ate batandika kugamba nti Namboole eri laid down now kati n'ebitanda babituusizaayo abalwadde bigenda okubeera Namboole 2,000 ozijjuza 2,000
tona ochali nabalwadde abali less than 500 active cases ogancho olina ebitanda 2,000 in the hospitals, regional hospitals zona wazitegeka. Okay. Naye ate ebitanda abalwadde tunawoza 2,000 naye ate ona preparinga ebitanda abalwadde bagenda okwebaka enambole. Don't you find that strange? Oh no, preparing enambole aguze ebitanda ne bed sheet nakira ki. What is his motivation? Tirisa binajwa amalwaliro goyogeddeko. Ahena mama yogayogerako mukulu nga kagamba we are overwhelmed. Tulina 12 ababiri mbatwale tuna bakwateeka. Era eyo kakande gye mbadde njagala okuzza. Bwe nabadde wiiki eno ndooza nalina Ibrahim Semujunganda sijjukira naani omulala. Yeah. Nga tu interrogatinga ebitanda 2,000. Yep. Gwe twali twogera naye n'atugamba nti no ebitanda 2,000 ebiyina capacity ya yebyuma ebissa ye capacity y'ebitanda bye tuyina byonna nga mulimu tuyina ICUs 2,000. they are not ICUs, Ventilators. total bed capacity mu ggwanga lyonna sababu omukulu wamu wa figures entuufu today pre-covid. yes. Amalwaliro gaffe gonna government and private. Yes. Tuyina emitwalo 4 Mwanga ndoza obutanda tetunayawukana oli aga nti ebiyina capacity okuwa oxygen. Now ebitanda ebiyina ICU ICU units, yes. both government and private. We are 150 prior to COVID. Kuba ebyali active byali kama kumyaga zovano buli adagenda mu ICU abadafa. Kati sijja kwogera medical doctor ani yangamba trained personnel bemuyina because to handle ebintu ebyo temuweza 10. Now kati omukulu oli byagamba mu budget gitwaisa gitwaisa ne tuba was 98 billion kwanza wali 110 isagala kuddayo ku lutalo etwa 98 billion bali bataddeko endala 20 bye byagula temuli ebyo sente ndaze bafunamu zaali za World Bank and IMF. Yeah. Bonna boddayo n'obisoma n'ogagabagadi n'obisoma bitegeera. Diana yajja mu parliament n'atugamba nti ayagala billion 4 to prepare the country for health alone. Namwile ovanyuma nga tayogera ku 700 billion. Let alone naga nti ayagala 700 billion to prepare the country for COVID. Sente zamuweebwa teziri na half. Kakande maliriza. Lwaki mukulu kyazo ndese issue enambole kubanga yesterday preparation were in advanced stage. Era nga minister agambye nti abalwadde abali asymptomatic bonna Acheng generous Acheng nti bonna bali asymptomatic this weekend abatalina bubonero bajja kwa shifting abatwalewa enambole. But why am I bringing that issue? Nti issue ya COVID efusenga a money making project. Otherwise bobanga otalina capacity mu malwaliro nga ne private hospitals kyaliwo, why would you prepare nambole? Make it the other way around. Nti figures bakuwasiza ezo. Ekyokubiri omuntu omu yagala nangamba another issue. Nti by the way nti wakinotinga nti emmere mwakiso abagigaba ba intelligence council nti banadini ili wafeyo indeje banadini nti omanyi lwaki nti emmere eri handled by intelligence council yali emmere bakibazo gye badonatinga nti wait a minute
olwo kakati biliyoni 5.9 mezi agula zagenda wa nti emmere ye Kampala nti wait a minute, you mean 59 billion only supplied food to Kampala netemala and not the whole of Kampala. ate not of Kampala falo kyali awo Jenny Luther Chenge n'alangirira obwo bw'oyambadde bu mask biliyoni 8 bunakola mwaka myezi 2-3 wiiki emu. You see, but I can show you that billions and billions. Omuntu omu yangambye oyogedde ku KCC. Omuntu omu yangambye, by the way, buuza Lord Mayor biliyoni emu yagenda mu KCC Lord Mayor manyi yayita. Oyinza okumubuuza wajja landinga n'amanyiwo. Era yatugamba tamanyi, ayagala kumanya ziri luddawa. Amanyiwo si bwe ziwunya. Kanabi. Ona kubye mu ngalo. Edda. Kubye mu ngalo kwa nyina chemanyi kibala kusekere. Nti era naye yeewuunya bano bayisa budget eya mwagita supplementary health nega nti zino ze sente zenkola kizenjagala ne zino omwali n'emmere Aisha gyaga nti ewawe baagigaba ne baga nti basanze nga teri fit for consumption ye Makindi. Naye ndowooza mukulu kibazo kye tuba tuyamba naffe tuleme kubeera nga jjajja naga nti nkoye abantu abo buli lwengozaako okukola ekintu nga bagira bwe bati era kawala kankadde kambuuza nti hero kyeki ono jagamba abantu bagende mu hero maama we namugamba agenda obuze taata wa kunyonyola hero kati nkyalina obuzibu bw'okunyonyola muwala wange w'emyaka 7 hero kyeki. Naye mukulu kibazo naffe tuyamba abantu nti eno yessaawa kati emyezi giweze meka ffe baatugamba tugende n'okukola temukola akedi teziggulawo biki transport abantu bannayuganda ne babeera bagonvu ne ssente bamuwanga ne bagamba tuzitwale muzitwale zikole ki essaawa yeeno tuve mu bintu by'okusaagasaaga akyenga tubuulire bw'abanga yebadde spenda biliyoni 8 muleka tugula buntu bwa kumimwa bukookolo. Is it worth the expenditure? Kamasiki ako kagula sente mmeka? Nze mbugula 2,200 atenga 2,200 ngogula kamu ne kati onagenda kukola bulk 33 million ziba sente mmekezo era production yako ebeera etwala ki ng'ate tugambye nti kakate kukyaliko naki tewaliwo okubijja bweru tubikolera wano ekyo kigambo kya president kubanga nze bwe nalabye minisita bwe yalonkinze nga bwe butenje era nabo bufaanana ngo bwani nze nenfunya akatambala ntanenga nti kagwe nenfunya akatambala kange nenteeka tondabye sebo ne rubber band yange nenteeka wano mu matu nenkavalinga emimwa gyange n'ennyindo. Naye ekyo Munnayuganda bamugambye spendingeko biliyoni 8 kirazeewa supplier yaani kati eyo bwe tuvaayo tudde mu bintu byennyini bye baasabira ono zaatugaa nti babawa biliyoni 7 mmeka 98 ku byobulamu tugende nga tubuuza mpola mpola nga boogenda ng'olondoola nti ku 98 13 zaleese ebitanda biri mu ddwaliro gundi tenti gye batwala Namboole ani yagiprocurinze era ya sente mmeka n'abagendo gizimba batwala sente mmeka ebyo bannayuganda naye tujja kubirinda eri mu postmortem nga auditor general amaze okujja n'agamba nti bannange zino tezaategeerekeka waze zakola ki. Naye nze maliriza ku kintu kino ngambe ekintu kimu nti tuyina gavumenti muwanga badde agamba nti pre during ne post covid nti already twasangibwa n'ababbi baffe wano mu Uganda nti buli situation yejja bayina okulaba nga bo bakolamu ki sente
ate ndowooza kino tekikyali kyakyama nti ne president bwe yabadde ayogenaga nti maze okukiriyalinga URA twali wano nga tujoogerako n'akoonamu sitampu nti abo abantu babadde baki babi nnyo naye ate handshake ng'abeebaza nti bakoze omulimu muki mulungi nnyo so nze ndowooza kakande naye bannanga abalala bwe tuli mu muguli ababbi tebabagoba bw'oba okutta omubbi togala nti mugobye ku mulimu bamutwala ne bamuvunaana ne bamuprosecuting. We have those mechanisms in the country. Bwe banga ababadde mu URA banyazi kungwa for the president to be able to tell us nti nakutta ababbi tukuba nduulu w'okukyalo nga goyina police gwe o presiding over the courts lwaki toba presenting mu court ne baba prosecuting ayenga ne kapasite batwala mu hero jiri ahe weewuunye basindise Lefani Kano Edison Nakalema mu bifo bingi URA eri kilomita 2 okuwa watuula lwaki tamusindikayo kale abiwunzika nga mpunzi abalonde nti mukolo kibazo nze nja kuddayo kuba eno program tugiyita Gasimbagane ne bannamawulire rolo yaffe nze nkyagitunuulira nga nnene nnyo okuddamu okutunuulira ensonga zino ne tutegeeza bannayuganda nti bo beewaddeyo ne batuukiriza ogwabwe n'okutuusa olwaleero abamu tebannaba kuddayo kukola nga bagamba nti tulwanyisa buki bulwadde naye mu kulwanyisa obulwadde abalala bali bize bakola ki basuubula naye nzo ngambye siddayo kukola ki kusuubula betatera kwogerako nnyo wano lowooza ku basajja n'abakazi abaali batunda engoye nekyakala omulala mu butale ng'owino n'awalala bali mu mbeera ki kubanga abo mukulu yabagamba nti tebalinnyayo yabagamba okutuusa nga eddagala lya covid likoze eki lifunise naye eyo bwe tuvaayo nodda ne ku basawo bennyini kubanga nabo tetuboogeddeeko ebiseera ebisinga nawo bakugamba nti n'ebikozesebwa naffe tetukola ki tetulina era omu ku president w'ekibiina yabagambye nti bw'olabanga embeerayo naawe protection toyina emala kola ki naye sente wamuwuliriza Luzige kutegeeza nti yakubira mukwano gwa kibazo Diana Atwine namugamba nti Mityana abasawo baffe tebalina protective gear namugamba bagumye bagira babeererawo kati tukola ku baana balina abalwadde abo bagira babeererawo obulwadde babu restrictinze bulina we butagenda odongo oto yagenda naye kayakasiza eggulu nebaga nti oyo talina magezi tategeera bulungi mu basawo we bagenza okuleeta nga neggulu wakola ki wavaayo n'olwekyo mukulu kibazo nze ndowooza bino si bipya Mwanga abadde atulaga wano bulijjo sente zizino ziyise wano neyinza okuba nga gwali mukisa gw'abantu abamu okukola ki okulya sente naye ffe tulina okukikuba mu tooki abantu bakitegeere omanye HIV yafuuka industry newo oba olutalo is an industry abantu bakikolamu n'abakola mu Ebola it's an industry football gogiyita entertainment naye football is not entertainment to us, it is a business kugwe naye fe abalala tunyumira obunyumiro anti mwe mwina okujja ne munyumirwa ffe ne tusuubula Aisha very briefly omanyi naganye okudiscussinga ate John kati abyonoonye budget in its sense John aganye nti ate kifi yagiyise effectively nti luno olwali minister lwe yakubye mu parliament mukama waabwe yasabye revisingibwe kubanga really but mu statement ya president mu nsonga ene ya covid yagenza okumaliriza nga atugamba nti wange zino figures zetubawa nange sizeesiga ekisooka kya byonna nze president yamazeemu amaanyi ey'ensonga
simanyi oba okusengejje kubanga wakati ng'oyagala okwongera confidence mu bantu kubanga gavumenti erudde nakyo eyagala okugumya abantu kyetukola kirungi tukikola lwa bulungi bammwe era mutuyambe mugumiikirize obujiji obuliwo mu bugumiikirize kati wamala okuŋŋamba nti bakucupula gy'oli n'olukaaga lw'otugamba teruliiyo oba oyongedde kuzimba confidence y'abantu oba ogimenye yaludde ng'atugamba bannange kakati awo oyinza okwebuuza abavaayo ne balinnya boda omugaanirawa kubanga naye abantu batandikadde okubuusabuusa nti bano abantu bye bakola bangambye leero Kampala bw'oba oyingidde nga tolina mask babayoola okufa obufi especially downtown bazigabye banaga nti enguudo siziyiseeko ezo bye babayooledde naye nono ekibuzo kyabuuza kikulu nti bazigabye yooloota abantu nga tebanaba kuzigaba ekirala nono kyabuuza kituufu ogenda kubaterekawo yagamba nti musigareeka anagamba nti ate abakadde bo tebalinnyira ddala kyalisa amaze eggobe mu kibiina nti ogenda kubateekawo you can't have social distancing. But you know, it's very interesting. Namulabye nga anyway. Ekigendererwa si kya COVID. Ekigendererwa kyakulaba nti oteeka okuwulira omukulu w'eggwanga. Kubanga buse basoose okuyola wadde babayoola ne babasuza mu kaduukulu nga ne we balinnya tebakola ki tebajjaawo. Abasawo bacomplain nze nabo babayoola. Babayoola ne babagatta mu bbu enkeera ne babateeka ka pick-up ke kamu ne babateekako wamu ne babatwala mu bava mu ddwaliro okukola nabo ne babayoola. So ekyo Peter kidda ku kiri ffe abantu tubakkirize tutya abo managers tukkirize tutya bye bagamba nti bituufu. So no wonder obukkiriza bw'abantu mu bo bye bagamba nti bituufu bugenze bugwira ddala. Nibo bennyini bye batuleetera obutabakkiriza. Ekyokubiri amawanga amalala tulaba kubanga abasawo batugambye nti COVID ono tebalina ddagala lye. Okay? Tebamujjanjaba. Kyebakola kuyamba mubiri gwo okufuna gugenda guyiga okwerwanako obeerawo mpolampola paka omubiri gwo guyiga okukola ki okwewalako so what they do they just vitamins ebintu ebyabulijjo ebyokumanaginga abasawo bempulire bagamba bati until your body manages kati history y'abalwadde bano gyetufunye olukaaga olubitaano bameka situmanyi kati tesobodde kuwa basawo baffe kumanya fenga bannayuganda sofa kubanga kirabika obulwadde buno butuyisa differently okusinzira ku environment zetukola ki zetulimu kubanga we don't have the same immunity tebafunye experience balaga nti obulwadde bw'abantu danger oba fear okutya kwaffe kuli ku speed eno kubanga amawanga amalala Aisha information twagiyitanga medical school kati naye ndowooza bagikyusa sijjukire Makerere yakola research era yagipublishinze negiwa abakugu ku trends zaffe ku sofa yakozesa ndowooza abantu 2-3 abaasooka nekola trends ez'enjawulo babakugu omulimu gwabwe bagukoze ne batubuulira bano barespondinga bwe bati ku ddagala gundi bano barespondinga bwe bati mu mbeera gundi bano barespondinga bwe bati twabadde ne controlled research neeri open era awo abakugu totakulawo omulimu ogwabwe bagukoze ne basubmitinga ne report because that report is supposed to inform a behavior byetuddamu okukola oluvannyuma byenjogerako oluvannyuma lw'abalwadde lukaaga mbadde gamba nti ensi ezimu kyezikoze bw'olabika nti ofunye obulwadde bakutunulirira na gy'oli osigalayo gy'oli ne bakutunulira gy'oli balabe bw'obehavinga baka bwe batuuka ku mbeera nti embeera gy'olimu weetaaga ebyuma tokyasobola kussa ne bakukima bakutwale ku byuma ebikola ki ebissa abantu baffe balina mu ddwaliro tubalabyeko balya dansi balikola ki minisita yani nabbanja yage katubatwale Namboole babinukireeyo kubinuka kulya amazina ekyo ekigambo kinnyonnyolerwa Rwomushana kubinuka kuzina kucakala kusanyuka babatwale Namboole basanyuke minwe ffe tubasasulira sente tubaswasilira sente babatwale Namboole babinuke ebigabo bya coronavirus mu nsi yonna birina omutawana muyitirivu
omusajja omu mu America yabuuziza bannange for a business mwatuggalawo naye bano abaprotestinga ne thousands bo mubagambye baprotestinge kati corona akwata ba business bokka bajja mu business kakati bano baprotestinga ne thousands nga bo temubayimiriza nti mubalekete mubakwatako Black Lives Matter kakati ekindeseza ebigambo ebyo Peter wakati mu budget extent ensasanya gye tugenda okusasanya ku bano abayitibwa abalwadde ba COVID olowooza ebadde tesobola kukendera by far kinene nnyo singa tubadde eri abantu abafaayo omuntu omuyange babasasula n'okubasasula nga bavaayo babeera bavaayo babawa kasente nga bagenda bw'ogiyita wootandikira abala bagiyita osirikire byolabyeyo and they give them substantial amount of money. Abasooka tebaafuna lwanzu ne bafuna obuzibu nga bazzeeyo ewaabwe nti n'abamaduuka baalinga tebaagala beeriraanya biki ne bakirowoozaako nza mu bajeti y'abamuwanga gye baabawa kyalimu naye simanyi omuwendo oba guli ki Gavumenti ya Uganda package no they give them money kubanga olaba n'abali mu quarantine ziringa nazi concentration camps Ekacho gavumenti abantu abana package eri substation information nyangifunya na najija ku musawo oganti abantu nabava mu ddwaliro babawa ku kasente choina okubuuza figure efaanana n'eri esigala mu biwandiiko mufunze Petero kati nze tulira ffe abawiba omusolo ffe abawa omusolo nga tusasulira embeera nga bwefaananye nebuuza eyo medical expenditure gye tukola mu ddwaliro tubaite tusobola kugyewala tusanga tusasanyiza almost just like a half of it ekirala kyekiri munda ekikugirwa ennyo ekibeera nti COVID erina kubeera ng'erina ekolebwako si buli musawo nti asobola okukola ku mbeera eyo si buli ddwaliro lisobola okukola ku mbeera eyo si buli ki ekitegesimbe yagala okukola test nasobola okukola test newandibadde ng'osobola okuba nga obyaccessinga it's a highly controlled environment buli kimu kiraga nti mulimu ebyenfuna by'amaanyi na risiki nazo tugenda tuzipima Peter risiki COVID tugana wa risiki tuzipima okusinziira ku ngeri gye tuyisemu ku kyanga gya Uganda. Two things that you have to ask him. Buli owali COVID testing facility ayinawo top intelligence officer era most zonna badeployingako ne army scientists. Yes. Because you see, certain things are very serious. Security risk. Yes. No, it's not a security risk. How serious this was. Nemulago, by deploying our army unit, yaba medics. Wabala banga baba sibula. Tifireti ya COVID yekendede, nurecho, titruza tuna. No kuchima abalwadde abajashera ne obadira. Yes. Tuna tunaitaga all this capacity. No, President wa Uganda is in the know of what takes place. Question is, never wandi badde omanyi ng'oli president. Ti figures zino ziri false. Ne oli mu national campaign. Because at this stage, you are still rallying people. The next day was saying, will I beg you to die? Well, if you want, now, you were in that campaign. In the next minute, you are saying, wait a minute, guys. In one speech, in one speech, I mean, you were pack of contradiction. Because number one, you don't take a denti mulimu empewo. Biringa n'abagiteekamu mu kasirise. N'abagiteekamu mu kasirise. Mechanism joina mu national campaign is to open up. Question erinti Museveni gwomanyi. Sibo yagambye nti afuna amasimu. Anti gambye okuva eri ba parents including judges. Yes. Kati Museveni gwomanyi. Question is, wado webuza lwaki ekyo yakyatudde? Wabaddewo ensonga endala. Yabadde agoba ki? Kaki kagoba. Ekiro kitaka yasibidde ku ttale. Kitaka yasibidde ku ttale.
question is chitaka siwa laboratory chitaka siwa engineer bodi wabanga kwa kulibino bakute chitiyo ye principal mukasise ye yalonda anti mugende mukebera ono noli abade ku quarantine ewe kakati problem is chitaka wenkona babadde bajagala ensingo bagiteeka dda ku muki ku chopping board kibadde time rudi ku nsonga ki egade mu fattening process nga kitaka jagenda government ya Uganda has spent mwango na inzo kwanga imanyi bulungi close to 50 billion fattening cows. I don't know whether you are aware. There is a project to fatten cows. Do you know where they have gone? Kasirye teyajogedde kakati akala koino okutunulira akasembayo akasembayo lwobudde nti president bayogera ku covid musajja atune story yennyini tagimanyi story ya covid egenda okusinga okuba ennene ennyo egenda kuva kwa accountability. Unfortunately, vote one, and anybody can quote me. Vote one. Yeah, number one. Eggye. Kubasinzo kubira sente za covid. Kumwate iko mudidi. Agende yebuze. Nti lwaki vote ye one. All of a sudden yesanga ngegenze ko 16 billion. Lwaki tezaliko netugenda okuva mu budget process ya parliament nga vote nga zili approved nakugamba ko nti ekintu kimu ti parliament eyo is facilitates the executive tegichecking is a facilitator bobo ogamba role ya parliament so genda obuuze lwaki vote ye yenyini eyiye kwagenda ko 16 billion nabuuzizza ba RDC abali supposed to receiving a sente ezo each of them tanasusa million ana Chelsea Rwomushana kati wakadde nja kukola musamale ekisooka bw'okola harvest mu Kampala Wakiso ne Mukono abantu 40 kontamu yaabwe bayenkana ki n'obateeka enamboole nga babadde campaign managers bakutawanya wano bamwanga kimu bateeka eyo bakaisha kabanda because you see here wano government chi wali to saba bondi it's also prison. It's true. Mwanga kivumbi abo buvuka bakole so for health purposes pikinga no buteka kaya kuma nakagamba 60% no keba no tika nambozi kati nambori zibiri za emitwale na ngojije mu Wakiso you are really finished because bwe muli pleading and bali tabayina kawuka bima bade bifu bali to kimanyi ekokubiri. So in other words, chola be namboli is a political tool, is not a heresy. Genda masa ekidako ekyokubiri Rukwago yalese ekizibu. Rukwago yagamba aba taxi because badde nkubaliddemu emitwalo nkaaga taxi emitwalo 5 oba oli mu around 30 billion eyo revenue jabagenda okukola kwewandisa alone but kancherekerawo ona yagala kuwandisa taxis abaziwandika ba KCCA kati Rukwago nagamba mu KCCA waliyo corona waliyo covid kulwachi ate ba driver ne ba conductor bayina ogenda kwewandisa mu KCCA abayina covid you see kati Rukwago agamba ate mugenda yo kwewandisa because bali bayina ki covid Museveni nasanga atali mu kitimba kati kwe kuleta rozalo tsidera eno covid infu covid infu because badege na kuandika abachi abatax so it also became a political issue because kwagamba temugenda yuko yewandisa bali balwadde temukimanyi kesi tuli balwadde Museveni agamba tuli balwadde ekyo cyuma kya Rukwago cyuma kya Rukwago kati but yes but ekikulu settlement mukulu Museveni jawadde mu budget general byenkulu egamba bali abali bagala okutulumba oba batulumba batujja mutulo katuzimbye je
teyakyogedde kati nze kyenyina okunoonya baani abo abaagala okutuma oba baatulumba bazimbidde Eggye because bwotulula wano tolabawo okulumbwa kwabaawo ddi ave kwazimbe Eggye ekirala yagambye we are tired of borrowing katugenda kuzinoonya wano kiroko in other words oyina URA egenda okukamente ekamemu amata tekame n'omusaayi abalina rentozi ebyo bingi nnyo in other words omukulu oyo ebigambo by'okuborrowing the whole of Africa is a disaster kubanga bali bamanerenda balinga bagambye nti Abafrika in time mujje tubawole at very high interest. Uganda boyinza meka kati mwaye yogera beera saga lola yagamba kwaye workshop Nigeria and the budget Africa. Next time was full of workshop bobo ina Uganda Revenue Authority egenda collecting era budget jetamanyi because figures mugambugenda kuzichusa atenga atade team egenda okunyunyunta timeline zo zirichi because you see you are dealing please you are dealing with a businessman ayina okusasula rent wakolera you are dealing with a business you are dealing with a businessman agenda okusasula rent wakolera and you are dealing with a businessman asasula rent wasula ate atunde ekibanja kye you get but ono gombo muteka ko rent tax bana abebizimbe still agenda kugiteeka on the same businessman ono abadaka anyway chokancherekerawo now nagamba is going to clean he has cleaned the URA of thieves tosobola kubeera commissioner mu Uganda Revenue Authority nga tovidwa mukulu Museveni. It's not possible. You must come from the deep state, either from his former state or the deep state. Katubano baganta babirani because they must have been stealing for someone. So taro really yo is that the new no there is another new deep state walo diru jera bamunde yo myara eteka yo group ndala katukubagana between two deep states. Kembade yagakamba kakandike kakesi betwisa budget and known to the media waruchi baita 3% here of the total budget. Minister of Finance asongiziteka ku supplementary ngatazemu parliament najja 4 months n'ababuulira after nti nazi spending abwenti prisoner tena choganga tugirane mu budget nti bano lwaki babaluninganga budget efukana mutano buli lolongeza eri eno 3% naye erinnya 3% of 45 million zikena kwanga trillion nga satwao 2 point something trillion kati kids kyova kati yayise banne mujje tudemu tukole omulimu gwa parliament tuallocating sente nga batulaba afresh kati bajja kureallocating and this is the way they do their business bajja kureallocating ku bintu byonna ebiri controversial babiteka ku 3% but dira bitali controversial baganti ebyo byetaga prior parliamentary approval ebyo bibajja okuleta mu prior so in a way Ministry of Finance chekola Gasimbagane ne bannamawulire